Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Fubaida wa boda tulina omukisa munene nnyo okusingana omuntu yenna ne tunyumya naye n'omanya ebizibu bye. Okusingana omukyala nga ali mu kikomera ayambala bulungi yeekubye ekizigo nabuno bwe musabu obukowekowe bonna naye nga bw'ofuna chance n'onyiga epensi erimu biikula ku mutima oyinza osanga amaze gawo tasobola kwetiika. Abasajja bano bemuyitamu abagagga betwagala baloodi bemwagala balina ebizibu byabwe byotayinza kumanya Esther. Abeera ewaka ng'omusajja obwo atuuka ewaka abanga mujaasi ate n'abajaasi baba n'eraavu abanga oba kiki afuuka kizibu era kiruma nnyo omukazi okubanga yafiiriddwa ewaabwe. Omusajja aweerezayo ensawo ya muceere ensawo y'obuwunga ente naye nga tebamulabyeko mu be bajjulidde abako ye omukyala agize embuugizi waati bajjudde oyo omugagga byaweereza nze Eric kwendidde nze omukoomwavu kwendidde kubanga nabaddewo wakoze ku mirimu nakoze ku mirimu naye omuko akkirizibwa okukola emirimu ku buko omuko akkirizibwa okukola emirimu mu Sawa ne Debozi na Bulime Esther esi wano ku Atok with SCS Media Uganda akubuzako nawe sinzo obanga otawa. Thank you so much okola kyamaanyi gwawe n'atulabira mu Uganda webali nnyo webalire ddala atulabira mu Gulf countries muno mwe muli Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Oman n'ebifo ebirala ebyenjawulo. Thank you so much okubanga ate mwekumidde ku mukutu guno abatulabira mu nsi endala omuli UK, omuli Canada, omuli USA, omuli Romania n'ensi endala ezeetooloddeawo. Thank you so much mukola kyamaanyi okubanga mutulaba tusiimira ddala naye ng'olunaku olwali tugenzeko mu kiboozi era ne Eric. Eric, how are you? I'm good, how are you? Ng'oli bulungi ng'akasaati kabi nti nina omukyala abafumbo bo tubeera. Tukubye no point abafumbo bwe tuti bwe tulina okulabika oba okola mulimu ki naye ng'oli mufumbo mu omukyala kyakukkiririzaamu alina kulabisa bw'ati. naye Eric ayongedde okulumya abatali bafumbo. Eric kyekiriwo ndikiriya kyekiriwo si bubi Esther gyoyite eyo gyendi eyo bagamba yoyo ambasada kamuze kubatuwuliriza muza ku bantu gwe neyanziza nnyo abalabi baffe aba AC Media mwebala okutwagala mwebala okutugoberera n'abankoneddemu nti ambasada kyekyo mwebale era mbasaba mwenna bw'oba ondabye buulira n'omulala bw'okoze okundaba naye abeere yakole ki andabe kubanga nalabye ng'abantu banjagadde nga buli muntu anoonya avugana alinnya ne boda bagamba kyekyo okundabako bakyewunyiza nnyo ng'obanyumirize nga gye mukwanamu bakabasajja banyumirizaamu engeri gye tukwanamu bakabasajja ye munaye yeggwani ng'ondabye omusajja ndabika bwenti natakwagala nutanjagala Eric Musoga alina ebintu byeweekola amanya n'eddoboozi yenze ambasada w'abasoga mu Buganda yonna si mu Busoga mu Buganda yonna pasi wagamba kitegeeza ki ambasada osimibwa kyabazinga wa Busoga ojja representing banno mu Buganda ojja okume banno tukiyita mu Lusoga okume banno bajjukira abantu abamu abali eyo ewaffe Busoga oba abasoga bwe tuba ng'oli mu Busoga n'ova ebusoga n'odda e Kampala bakugamba agiire eitale abali ebusoga okujja e Kampala bagenze up country nga gwe boonava ono n'ogenda e Dubai naawe oba wamanyi eri e Dubai nosigala ng'olina ekitiba teyagenda Dubai omuntu wa Dubai omumanyi bwafaanana kale naffe tuli eno e Kampala eri ebusoga tubanga abali e Dubai ebusoga ng'oli Busoga ng'ovudde ebusoga n'ojja e Uganda n'ojja e Kampala kubanga alinnya ennyonyi ng'ozze e Kampala sikukeera bukezi nti ozeeyo dakika emu oddeyo Busoga ozze ng'obeererayo ddala ng'amaka go nganze Eric nti gali Kampala obanga ali e Dubai kiriya Musoga luli watuwa ekiboozi engeri gye mukubanamu bakabasajja
ne tuva wano obudde bwatusalako ntiga tujja kwongereza okwo. Eric wanzi amanyi mu Uganda muno mwe tuli mulimu abayitibwa okubeera abantu bawa wansi n'aba waggulu. Abantu mu Uganda muno mwe tuli tulina abantu abamu be tulugamba nti ba wansi abantu be wansi esegedde abantu kitwale booti njagala okitegere bulungi ti mu Uganda muno mwe tuli tulina abantu be wansi nga tubeere ne bwayise abantu be wansi wali ababeere kololo wali ababeera mu ghetto okitegedde mu Uganda tulina abantu bebatwala okuba nga ba wansi era lwaki babatwala nti okuba wansi abamu balowooza nti baavu tebalinamu kasente bambi bali abasajja batu nga mu abantu babatwala okuba abasente muli n'abasajja abatalina sente muli n'abasajja abo betugamba ababooda kati nga gwe omulimu gw'okola bagamba abasajja ababooda tebalina sente mwadde mugamba nti mukola sente baava abo tebalina kasente abasajja abakolera mu butale abasajja abayola kasasiro ne bateeka ku motoka abasajja abakugamba nyama mu mabucha abasajja abo babatwala okubanga bawansi era nga baavu nnyo tebalina kasente naye complaints zize zibeerawo nga mpitirivu nga nyingi nnyo nga bagamba nti abasajja abaavu abo tubayita baavu babayita baavu era bantu bawansi naye basigudde bakabasajja okitegeera Eric so Eric wanji ensonga ekibuuzo we ngenda okukireetera nti lwaki abantu bano be bayita abawansi abantu bano abayitibwa okubeera nti baavu nnyo be bakyasinza okusigula bakabasajja ne babatwalira ddala ensonga lwaki ensonga Esther kyensobola okutegeeza oba n'okutegeeza abannayuganda bonna abatulaba ensonga nyingi teri yemu oba bbiri ziri ensonga nyingi nze nja kwegerezaako sigenda kwegereza ku bantu besimanyi gwe nga gwe nze ndi kwegerezaako nyinza okujja n'ensanga omukyala nga gwe muyita abagagga mukomugagga mukomuloodi nemusanga nga aidha kuba okusengana omuntu Esther tekiriko kiseera ng'omuntu wakumusinga tekiriko kiseera naddala omuntu ng'omusingikira abakyala abo tubagwako by mistake n'omugwako naddala ffe nga ababooda omukyala oyo mugwako by mistake nga awulira alina gyayagala n'okulaga agenda anyumizeeko oba mukwano gw'embeera gy'alimu ewaka nga mwabalabye omuli eno wabweru banaiba n'abantu abalala bayitawo balaba amaka aganyirira balaba emirembe buli afulume bamulaba nga eyamalayo ensi naye ng'abo abakyala abali mu maka ago ebizibu bye batuddeko bisinga n'eccupa zino gye bamenya mpiso zifumita nga mpiso zifumitira ddala babanga nga ife we twakulira ewaffe Busoga baatugamba nga ati omuganda mpiso teyeesigamwa era nze njagala kugamba nti buli muntu gwenda banga muganda ntya nnyo okuli nti muganda tandika okuwulira kwanze nakukikula eri ewaffe nkimanyi nti abaganda kubanga yemwe ababbanga emiti gyaffe mwajjanga eyo ewaffe Busoga nga mubba emiti gyaffe era nga musala misale nga mugitwala netukola nga tumanyi nti buli muntu muganda nga tuwulira nga babutugamba nti omuganda mugezi so abaganda baali bagezi ate bano batugamba ati mpiso tezeesigama kumbe baali bwabagezi okusingako bo abantu abalala tugamire okubye pesa chama sikubye pesa chama nga tugamba gyolaje tojja kusobolayo kyendesi kyobadde tutegedde dumala bale nagamba producer ajjeko kamera nedda olutalo temunfuna obubi wabula just nimo kugamba ekintu ekituufu abaganda bantu bagezi bugezi si lugezigezi wabula bagezi bugezi omuganda obeera naye wano nga yakulabye eddaluusi oba nekiri mu nsawo nga pulaaningidde pulaani zonna obutekuba kubba mugezi yawula okubba omubbi ono otunudde kunze Eric nabba ensawo yo wali eri oyo ye mubbi naye waliyo omubbi akozesa obwongo n'akusoma busomi nti ono Esther yeetaagamu waaki ampe kyalina n'akujjako n'owaayo kyolina nga weesiimidde takujja mu nsawo oyo ye muganda owaddala lwetulida tulyogerako yo ensonga netugyogerako naye atudde ku nsonga yaffe kati abakyala abo ne babeera nga bali mu bikomera naye nga balina ebizibu by'otamanyi Esther bali mu bikomera by'abagagga nze kambikuweeko
ebitonotono byekubimu byengenze ndaba nga byenfunyeko omukisa n'emyako n'abakyala abo bwemikomera kubanga ffe bayida ababboda tulina omukisa munene nnyo okusinga n'omuntu yenna ne tunyumya naye n'omanya ebizibu bye okusinga n'omukyala ng'ali mu kikomera ayambala bulungi yeekubye ekizigo nabuno bwe musabu obukowekowe bonna naye nga bw'ofuna chansi n'onyiga epenseri mubiikula ku mutima oyinza osanga amaze gawe otasobola kwetiika omukyala ng'ali mu kikomera eyo naye nga talina mirembe gino wammanga abasajja bano bemuyitamu abagagga betwagala baloodi bemwagala balina ebizibu byabwe byotayinza kumanya Esther abeera ewaka ng'omusajja bw'atuuka ewaka abanga mujaasi ate n'abajaasi baba n'eraavu abanga oba kiki afuuka kizibu bw'atuuka ewaka yefuula bize ku laptop ku simu bw'ava ku simu adda ku laptop bw'ava ku laptop adda ku simu ku WhatsApp oba ku TikTok mu aba bimanyi bye munyiganyiga amasimu ag'amawanvu ava ku lina adda ku katono ava ku katono adda ku liri omukyala n'aleeta juice eteekaawo omukyala avudde eri n'omukwano gwonna aleetedde mwami we ka juice yakakomawo anti aba yaguze ka juice anti yakaguze naye omukyala yakateesetese omukyala omulimu gwe gwakukaleeta nga baawo akomyewo akamuwe musanyu eringi naye gwasanga amusanga esimu yeririda enene ali ku simu enene aliwo okutapa mukyala alaba so watwa ku simu enene atugerezeeko omwami bwabeera omanyi leero tuli practical omwami bwadda omukyala ava eri ne kajuisi omwami abeera bwati tata iva kati nze kubanga mukyala wange omwana wange ye Manuela tate Manuela mbadde ndese kajuisi teekaawo emmotoka magirese bani abatetikudde juice ali wali omukyala azze nga ayagala at least omwami awumuzeka esimu akwate ka juice akanywenga n'omwami omukyala amutuddeko kawa amukutteko amutunuulidde akanywa akamalemu omukyala omwami amugambye teekaawo okoleki teekaawo ogende omukyala n'ateekaawo n'asooka nayimiraawo n'eddakiika eziwera 5 tamuliiko n'amala n'akwata ka juice n'anywako emirundi egi n'alekaawo n'ayimuka n'agenda muki n'agenda mu kisenge bw'atuuka mu omukyala n'alowooza nti bwagenze mu kisenge kiwedde kyekiddako omukyala abakyala abalimu amagezi sivumye owalaba omwami we ng'agenze mu kisenge aba n'essanyu ddene nnyo adduka nnyo ajja asinga n'omwami mu kisenge abadde mudiira ali ku simu agenze ku simu ali mu kisenge ali ku laptop bwayagala omukwatako wati amunyumiza amulagira ddala tayagala kumukola ki kumusemberera amufuula ali bize kati esaawa ne zituuka 8 omukyala ali mu kibi yeebisse atunulako omwami anaamaliriza alingiza nabyaliko tebiggwa aba akyali awo ku mwenda gwa kiro abagaga bwe balaba tebaliiko saawa ze batambula ne 19 atambula n'akola ki n'agenda omukyala abadde ne laavu yo okuva ku saawa emu ey'okumakya ne butuuka saawa 10 tomuwadde mukisa aba alumwa ekyamuleeta waka kiba kimulemye byebisago byaba nabyo ku mutima n'asirika omanya abakyala bano tebatera kunyiga mulundi gumu nti yanyize mu lunaku lumu adduka emisinde asirika n'alowooza nti omwami wange era kirabika sente zimusumbuwa n'atambula enkya n'amulinda bwamulinda balyeko naye akamere kafumbye tafuna chance era naye emmere n'agimalawo ate tewali kisindu Esther kisinga kuluma abakazi nga kufumba mmere nga mugenda agirya ne baawo n'atagiryako n'atagifumitamu yadde fooko omukyalo atisi omukubamu embooko n'olya ku mmere ye okitegedde bulungi omuba embooko naye n'olya emmere naye omukyala n'afumba emmere n'agiboobeza namala okugiboobeza n'akulinda bwodda abakyala kati nganze omumbejja wange tagatate ebibozibozi byebyo sinkubuulira mazima
mwe abantu abamu kujja ku shenu notayagala kumumbejjawo no nze nafuna omukazi gwe nayagala nti gwe njagala ate nga naye akwaga ate naye anjagala wadde bawoza mbu toyina sente ate sente size ezikola omukwano omukwano si sente Esther yemu omuleese omukwano abali sinze abo abakwata sente ne balowooza nti sente kiri nyongereza nga bw'onaava n'ogenda mu kyaki ne bakusabira pasita n'asaba n'amala okusaba n'akusigako amafuta okusigako amafuta akongedde ku just naye ng'omukisa yabadde amaze okukola ki ogukuwa kati sente kiri ekintu ekyongeza obulamu omukwano okugonda ekyo sente kituyambako okugonza mukwano nga bw'onaavuga epikipiki nga yange gye nina n'okwata olujege n'osaako ka wayiro oba kagirisize sente naye omukwano kintu kirala nnyo nso omumbejja wange bwe ntuuka ne bulifulekita bwange buno olukwata ku geeti papa nga nze sinadda waka saawa okutandika n'emu 2 3 nga sinadda waka omukyala wange abaala ati ku mulyango buli akwata ku geeti abeera awo ng'eriiso liri ku geeti ani ayingira aba ali awo nga nze nkoze ki nyingi ansangira andabira ku mulyango n'olyanga essanyu limujjudde oluyingira bwoti tuyingira omukyala wange naafu essanyu nange essanyu oliraba oti alikulaga atya anti nga oli ku geeti wali omuntu yenna akusanyukidde olaba akamwenyumwenyu ku maaso tajja n'akubukira kulinda n'ova eri wagikera nze wensula oyitako emiryango ng'ebiri minutuka ku gwange so kulinda n'oyita mu banaiba ku mulyango gwange wennyini nasooka nampaka haga akajuvu namala okumpaka haga nantikula ebintu byenzize nabyo kubanza munaye Esther sikola nsobi era baganda bange mbakubiriza mwe abafumbo mwenna n'abagenda okuwasa namwe abagenda okuwasa bw'ofunanga chance n'ofuna omuntu akutegeera togamba nti akasita nafuna Esther nemuteeka ewaka kiwedde no sente size zikola omukwano wabula kwekyo kyoyina ekitonotono kyoba okwata ekitono Esther nze sifuna sente nyingi nnyo naye wemba ngenze mutwalo nefuna emitwalo gyange 3 kkiriza gaana 15,000 ngenda ayi nengulayo kayogati ak'olukumi-7 nengulayo akagati obugati wali bugati bwa 13,500 togula gwa kakaaga kuba toli mugagga kola akagati ka 13,500 bakutere mu kaverali ku supermarket otekemu buswiti bwe10 teweteka ku 10 kubanga toli mugagga obuse mu kavera omukyala nga ali ku mulyango akwanyiriza bwamala okuwa kahaga omuchwanga kavera olwono nakuyingiza esinze maze bukyanga mpasa nze simanyi bwe bajja mu ngato okujjamu engato zange zino sijjanga muko ngato nze nyingira mu nyumba mbanga mwana muto nyingira buyingizi mami nakwata omugulu nakola ki nakujjamu ngato ajjamu engato nateeka eri sokisi nateeka eri awo namanya nakulaga nti wobokeera oyinza okera ku makyanga sitegedde ez'okwambala ezinyiriro ziraba wali eri awo naavaawo na omulaba nakwata kacyayi nakakuwa nagamba osooka kunaaba oba osooka kunywa kacyayi awo nolowooza kisinzira embeera y'obudde gy'obaddemu mudu gy'olimu nomugamba sooka mpe kacyayi nkanywe ntulya ne bulungi muolwo ngende naabe omukyala akwagala tava wakugabulidde ebyokulya onyumya ku mukyala wakuyisa ngamba ku mumbejjo wange byankola emboozi banaye abanauganda gyembawa nsinzira ku wange gwendina ewaka kyankola byakolera tetulina sente simbula embalasi tetulina sente ziri awo nti nyingi kituufu naye kyetuyina nze mpulira nga awulira nga teyeetagisa gwe wa motoka yo kujja mulimbalimba omusuze nga takulabyeko ebyekidongo omubeere mu ebyekidongo ate kontaina ganye kituufu kontaina azeetaaga mukyala wange era asaba nnyo mukama nfune sente naye amisinga nnyo omukwano gwange gwendina gyali nga nze bwemisinga ogugwe nga taliiwo so tukyagenda wali engeri gyakwanirizamu ewakaawa omukyala wange oyo
bwentuuka ng'amaze okunyingiza mu nnyumba jjukirako n'okumulyango wasookera okumba kahaaga akalungi akasaamusaamu akataanyize bannayiba nnyo kunyiiga kufuna era oluusi omulaba gamba ka eri kange nze bampita eri nakyo kugamba dda bampita eri era atawuliriza nnyo tayinza kumanya linnya lye bampise nze mumbejja mpita eri oba ambasada amba kulekayo nakujjamu engata tuli ku mulyango jjukira bannayiba babeera awo bafumba emmere yaabwe bakola batera omukyala ovunaanyizibwa tomubuuliramu simanyi bannayiba bandabye simanyi kubaawe akuweerawo haaga etuyingira mu nyumba otuyingira mu nyumba nakukwata oba akayingira mu nyumba bati nakukwata okugula okusoose najjamu engato nakukwata okwokulala najjamu ne sokisi nateeka wali eri wali wenyambala esaati oleka enga zino pakati olaba ni wenyambadde yansibidde gana amapensa nyinza okusiba lino nenditeeka eno ate nga lyakubeera wano nansiba bulungi nnyo nantereza ekitogi namanya kavesiti kateredde wali eri nga kanyiridde asooseka kuba kikalu nasaka akasaati akalungi nenfuluma muli eri nga era kituufu olabika oyinza kujoga mulimo gwange naye nga nze essanyu ndina lingi ewaka amaka gateredde amaka nze mpulira nga agaba gateredde kubanga buli kimu omukazi akikoze kati omukazi oyo akukoledde ebintu ebyo biki byenina omusasula kambikuwe asoko yentunagera tusasula oja twala engeri gye bakuyisaamu ewaka bakugyemu engatto kati bwamala okugibwamu engatto jjukira ffe tukomawo saawa 5 za kiro 4 3 obudde obuba bwakacaayi awo nga omala okuteeka wali eri kunywa kacaayi oba kunaaba bwemala okunzigyamu engatto amavi g'omumbejja wange gano ku ttaka amaviivi gano ng'akufukamirira kulikayo Daddy Eric Brad oyo babuuza Daddy Eric ogambye otya kulikayo Daddy Eric ng'afukamidde amaviivi sigamba nti oba alina gakonyeza ddala wano bwati ngaze netunulidde eri ku TV ninga atamula oluusi oluno lulaba era bwe ndaba nga waliyo evivi eritakonye ku ttaka awo nziramu ng'atawulidde nampa kawero kamwe mwekemwe abasoma ennyo kemukozesa nti ampadde kawero kamwe kugamba amaviivi gonna gabeere ku ttaka yakikola yennyini out of love sinze nakimugamba nti njagala onfukamirirenga akikola okuva ku mutwe gw'omutima gw'okusanyuka nti andabyeko era nange we mbaddeeyo mulowoozezaako ke kaveera kenze nako kantiikudde kyekyo bamala okuntiikula bw'akomawo okumbuuza osibye oyita Daddy Eric nti gyendi oli otya mukwano omumbejja wange kuba amazima oli omukyala gwe ndaba nti ye mukyala mu bakyala fete tuliyo mwejja muli naye namwe era mwina bemubikolera tulina betufukamirira kituufu tolimbye mmwe okufukamira mmwe baani bano abali ku kamera bano abali ku kamera okufukamira bano kati nfukamira nga nfukamira ku kiyo osita mukwano oyongera mu lugendo lwo lw'obufumbo okukaluba kati omukyala wange bwamala okufukamira nambuuza bulungi nnyo bwamala teweetagisana kumutuma nti njagala caayi adda wayi nataka gundi kafrasika najjamu kacaayi oba waliyo ebintu ebibeerawo emisana abakyala bano bagezi waliwo kati nga buno obudde bw'emisana agula ku bunanansi agula ku bunyeebwa waliyo obuntu bwakolaawe wako bwokulya obuntu obutonotono waliyo bwatereka oba oliawo ng'asembeza akasowaani ng'oliako oba oliawo nga kacaayi nga katuuka ng'onywa omala kunywa bwamala okukola ekyo ife abasajja tubanga baana bato olaba ekinu nobanga takirabye budde bwakunaaba nga akuteekedde bulungi amazzi mu kadomola akagundi akatadde awo bamala okateeka awo n'aleeta tawero nti jangu ogenda onaabe ojje tuliyo emmere nakusumulwa amapensa ag'essaati nakugjamu engoye eno mujjamu engoye mwenna nga muyambagana nze gwe bali kujjamu engoye Eric ne mujjamu engoye nakusiba katawero bulungi ne mugenda mu kiyigo omukyala w'obuvunaanyizibwa tasobola kuleka bbaawe ku kiyigo
abalimba mukyala wange abeera ku mulyango oluyingira mu kiyigo munda nenzigalawo olugi abeera ku mulyango nenaaba emala onaaba nituddayo nankwata nako paka mu nyumba omala okuntwala mu nyumba netulaawo netulya emmere era nze bwe mbeera ewaka baida esi ayomba nnyo abatulaba mu babosi bange balina Esther ali munamba emu ayomba nnyo nange Musoga esimu tebaddeko Musoga buli kaseera kanya kuwoza esimu ebadde bwete esimu naye nga nze baganda bange mbabulira amazima nti esimu yange bwe ntuuka ewaka obudde buba bwa mukazi wange na maka gange ensigo zaffe tubeera tukumanyira okubira ngo ne mukyala okubeera n'esimu saawa mukaaga omuntu nakukubira omukyala muze njagala kubuuzaako sisobola kubira nga ngenda kubuuzaako naye tufuna emergencies ekyo kimanyi emergency gye ziri esi naye ebudde obwo amazima matuufu nze nga bwe mmanyi era kyenkola ntuuka ewaka nesooka nempozingamu essimu yange n'ogijjako nesooka nevaako okwo olwokuba oli waka na mukyalawo kubanga ndi waka ewaka ewange awo we wasooka mebirala nebikola ki nebijja kuba kati ojja kubeera n'omukyalawo oli awo akusanyukidde nnyo naawe olina omusanyusa omusituleko omuwe ku budde Esther kisinga kunyumira mukazi nga kumuwa ku budde kunyumizaako mboozi zabaddemu ewaka awo oba zabaddemu ku mirimu gyakolera bingi abakyala si buli kimu nti bakinyumiza ewaka naye wali byalondamu nagamba nti anyumizaako bba wange so nga gwe yeetegekedde okunyumiza akumulaga nti tulina nabudde bebagagga abagagga tebabeera nabudde bwakumanyumizaako kiri waka kiki kyova olaba oba nayogera ntya yogera kyova olaba ogamba nti abasajja ffe abawejjere abatayinaabo abaavu tuwangula emitima gy'abakazi abagagga tugiwangula lwa nsonga zino wammanga Esther omugagga mukazi wasooka tugeze mukazi w'omugagga afiiriddwa mukazi w'omugagga ayinza okufiirwa mukazi n'akaaba n'amugamba munnamukwano tamujuke tamuwa na budde n'okumulabako nyininya amukubira bukubiza esimu n'esimu talimuwa dakiika ziwera 5 amugamba gundi afudde kale alaba omusajja n'asindira sente ku simu omukazi kitegeeza kibiri mugamba aba amugambye nti kola ki genda kulumbe naye nga bamanyi bulungi ewammwe nti Esther yafumbirwa musajja mugagga naye nga omusajja omugagga yafumbirwa gwe bakulabye ozze weka nemutuuka mulumbe nemutambuza olumbe nga bwe lubeera bakubuuza aliwa munange ajja otandika kulimba ate ali safaari naye nga gyali naye nga naawe kenyininyini ng'omuntu wasigaza ebitundu nga 4 buli ku 100 naye nga abakula balowooza yeggwe naye nga omusajja talina kuddebo kati nga waliwo muganda wo eyafumbirwa nze Eric owa boda jjukira bwe tufiirwa abako bonna bajja mu biti byabwe gwe wafumbirwa wa motoka MP bitiibwa byonna yabimalayo naye okujja okuziika okujja gwe mu bulumbe toze naye obuseera bituuka ebyokuziika tazze mbwali bizi aweereza sente kituufu sente zikola mu lumbeera zeetaagisa nnyo naye omuko abantu beetaagisa okumumanya omukoowo era kiruma nnyo omukazi okubanga yafiiriddwa ewaabwe omusajja aweerezayo ensawo ya muceere ensawo y'obuwunga ente naye nga tebamulabyeko mu bebajjulidde abako ye omukyala agize mubugizi waati bajjudde oyo omugagga byaweereza nze Eric kwendidde gwe omuko omwavu nze omuko omwavu kwendidde kubanga nabaddewo nakoze ku mirimu naye omuko akkirizibwa okukola emirimu ku buko omuko akkirizibwa okukola emirimu mu stages omuko akkirizibwa okukola emirimu mu stages sinza bwe bakola bamwe buko oba mwabasiba amatundu baala ago we gatyo abako abo nabo gye bali naye era abako twogera ku baavu abali medium waliyo abaavu ennyo naye nga ate nabo balina emikwano gyabwe babeera n'emikwano gyabwe
n'iravu yabwe mu bakazi baabwe okitegeera naye nabo gye bali abo basobola okusiba etundubaali osobola okukola ki kati katugeze nga nze omumbejja afiiriddwa tondaba ku booda wano kyensobola okukolera omumbejja nsooka nenfuna entambula emutwala ku lumbe nfuna entambula emutwala ku lumbe ne mufuna n'omuntu amugenderako oyo abava ku saidi yange aba muganda wange omukyala no what I'm trying to say muganda wange mwanyinaze nsobola omugamba baba jangu onyambe ogende yali badde senga w'abaana yo senga w'abaana te yali badde wabula senga w'abaana mukubira mangu akasimu najja jangu twale mwanyo mulamu we bafiiddwa naye ate nze omanyi tusobola kugenda kubeerayo kumuyamba nnyo ku mirimu naye nomubeerako kalabalaba jjukire wabeerayo abalenzi bano be yali ba ex-be ab'okukyala abo be twakula nabo kikola nnyo otya nkikolanga naye era mukulumwa naye ng'era otyamu era ntyamu kati muganda wange gwensi nawe tekisoboka olwensonga yabeerayo ng'afiiriddwa aba munnaku akuddamu ebyo muganda wange ndabye abakazi bangi be babuzaabuliza mu lumbe wangi ng'asiibula bbaawe nti agenze mu lumbe kituufu mu lumbe n'abeerayo naye lumala okutuuka ku lumbe bepa akabamu ebirundu ekyo wowe ogwokuna asooka kulaba ex asooka kulaba ex wabirabako nkuwa obujulizi nkusomere manya nsomera manya nabo besese bajja kulaba bulemu ajja kwekebera andaba ajja kwekebera ng'agenda kumbe nadambira bava waka nga babasiibudde kyatuuka akaaba emirundi ekyo ogwokuna guba kulaba ex ekyo nekirekawo naye nze waaba agenze ne muganda wange era muganda wange eriiso lisigala likola kijjukira muganda wange ne bwakaaba tasobola akaaba ngaera oli afiiriddwa okitegeera ne babeera awo kati nze enkya ku lunaku lw'okuziika nze ng'omuko Eric Lwengenda naye nina omumakinga sure nti obuyambi busoose omuwala mukyala musiibudde nempeerezayo n'omukuba oluganda lwange nempeerezayo n'obuyambi obwo bwensobola nga Eric togenda kungamba kugula kesi ya bukadde buna nga siziyina ndina kugula ekyo kyensobola nengamba nti kati wamanyi nsobola kira 5 za kawunga era mu mbejja za kunywamu kira 5 banywemu obuugi nze ngaweereza na zino ogenda kugulamu essuuka na zino wali abantu abajja wooli kubanga ova Kampala boyina oba mutuddeawo ku lumbe bemunyumya nabaawo zino ojjagulako amandaazi bakole ki banywere ku buugi genda kati nze nkyanga nzija mu lumbe mbeera ntera kujjako siyinza kujja ngaera abagagga omugagga ayinza n'okutuuka nga omulambo bagutwala okuguteekayo naye nze nkeerako omwavu nembeera mu katebe kange omuko omwavu nentuula awo nembuuza ku bantu ne baneetegerereza ddala ne bamanya kati tuseera ekikyuka ekyokuziika ne baziika netudda nempaayo amabugo gange nenva kubanga jjukira mu buno obuseera bubeera wano nga muli mu lumbe buli omu agamba baba wagundi yaani baba Esther yaani oli omuwala omunene nnyo mumyufu okujjukira wetugenda mu lumbe ife abava e Kampala mu baba myufu oli omuwala omunene omumyufu ennyo oyo omuka omugagga ye omugagga aliwa naye kiruma kati nno abagagga abo kye bakola n'akomawo akuba essimu si kukuba simu yagamba nti ntuuse ku lumbe akuba essimu okomawo ddi olimba ng'akuwadde nanakwezi nga bw'atalina budde waka bw'atalina na budde bwagwe kubeera mu lumbe lwabawe wamwe bwafiiriddwa okitegeera aba talina na budde bwo n'akukubira essimu okomawo ddi okusindikira obusente awo noddayo naye nga waswadde mu bafamire yo niwankuwadde mulina esente naye omuko yandisanyire n'akola ki yandisanyize najja kubanga obanze Musoga owa booda nzize olwogo omuntu olina emmotoka ziri ezaalagirwa n'akasente nga kawerako watusindikidde ne miliyoni 5 gulako esemu kiki ekikutiisa nga nze yalese emitwalo 4 wendi era ndi comfortable nnyo n'abantu bange abazadde kuba munaye Esther abantu abo batuzaala tebafa nnyo ssente
bafanye okubamanya n'okubalabako kyegendereze wegendereze nnyo abazadde abo abatuzaala gyempasizza n'ewaffe nze gyenvudde akuwasizza baggala nnyo ketugeze nga nze nfiiriddwa ewaffe igwe gwempasizza okulaba mukyala wange gwe okujja ne bakulaba ati ye mukyala Musoga gwe bw'ofiiriwe wammwe abantu bakaaba amaziga oyinza olowooza nti bali mu nnaku nnyingi nnyo naye baagala nnyo okumanya baawo era gwe making sure nti buli amala kukaaba bw'ati n'asirika asobola naye oyo mwala ava okuyitawo jjukira mutuuka eri zino empale muzisibako obuleesu kati ennaku zino mwafuuka b'amaanyi nti muli baana ba gavumenti mutwala butwazi twambala ebiwanvu mwambala ebiwanvu kale tetukyagenda kugunya olwo oyita jjukira omuntu w'omukyala ategeera ye akaabamu naye amaaso gamugamba bani abavudde e Kampala jjukira gwe waleka ng'olumiza gwe waleka ng'okoze ekyaba ayagala okuddamu okulabaku bw'ofaanana either aseke oba anyige kati nga babuuza eyo omuwala akola ki basooka kubuuza akola ki byokola e Kampala akola mu business alina business alina business ki alina woteeri alina ki mufumbo abantu bekyalo basooka kumanya mufumbo ati mufumbo mebawaaliwa nga tetumulabe tebamutulazeeko okwo abadde ati ate awo wennyini Esther wofunyirwa obuswavu obusookerwa ddala ku musajja w'omugagga teyazze kyokka nga munno Jowani gwosekerera abaana be batusse ku lumbe baawe yatusse ku lumbe naawe watusse ku lumbe era baawe nze Eric bw'omumbejja nga afiiriddwa nfuisaayo n'olunaku nengenda nensulako ku lumbe olwo okitegedde omugagga byatasobola kubanga omukazi oyo kituufu otuukawo ekiro bakufunyire weebaka wali eri bakuteeka mu kasonda abakobe batakutomere mubeera awo era wabeerawo gundi eraga nti waliwo abantu abazibuzibu abantu ab'ensonga temuyitawo n'osulawo okwo omugagga kyatagenda akola ki kyatagenda kukola kyatasobola ekyo kyokka kikwata abakazi abo okukyuka emitima n'agamba kirabika nze nali noonya ssente naye era teri mirembe kubanga musajja nali mufunye nti bwali wa ssente n'abantu bange ajja kubanjagalira atasobodde kunjagala mu lumbe wakitegeera nti ssente teziyamba ssente si gwe mukwano kubanga bino byonna tubikola newankubadde netwagala abaami ababeererawo kubanga asooka n'alowooza twaze ku lumbe newaka emmere olyamu lw'oyagadde ne mu buliri okolamu obeeramu weebakamu daakika z'oyagala kati nange ng'omukyala sifuna ssanyu kubanga Esther abakyala bamisinga nnyo omukwano gw'ababba baabwe tebawasibwa nnyumba ezo ze mwabawa omukyala teyafumbirwa nnyumba kuba motoka gye wamuwa yafumbirwa gwe muntu omukyala yafumbirwa gwe omusajja omugagga muntu teyafumbirwa ssente zo kituufu yafumbirwa gwe omwami naye ate gwe wafuuka doola tolabika anti agamba amukolerera ate amukolerera ati kituufu amukolerera naye n'obudde bw'ekiro n'obulayo essaawa ebbiri z'owomusa nze no kankubuulireko Esther n'abatulaba nze omumbejja wange bwe mba nkuteeka elementi kange kano nenkateeka ku mutwe nva waka saawa 3 nkumanyi olingamu nze semenya kukeera nampewo y'ababooda gye babagamba olwanagana basirikale olwanagana nakiki nze ngenda saawa 3 nga buli omu mukufu mu kkubo mbitawo buyisi era oba otwala nze era mba ntwala gwe yate yegwe otera n'okunzija mangu okulaba omukyala wange nze ntera kwevira wakanga mugagga budde bwa mukazi wange kati kinkeeza ku 12 ate nkedde 12 omukazi wange mulese mu mpewo ate omusirikale emitwalo ebiri gye nwanyiridde agitutte nkomewo wako omukazi wange mugulire kisukaali abadde otubuulira akati elementi eyo ng'ogiteeka ku mutwe ngenda mu kibuga bayisaawa 8 obudde abamu bali ekyamisana saawa 6 kitundu 7 naye nze ndi wa 8 nkomawo okewaka ewange y'omumbejja wange etulya kamere
ekyo kyateeka saa mwenda okomawo akola emmere nvayo wakasaawa 3 ku 9 n'okuddayo ku 8 obawo kulya kamere kyamisana awo enyula ne ku juice aba amaze okuteekateeka era akimanyi mu byako kyasooka akimanyi ekyemisana okiryaka ndina kukirya waka era lwesitaali eyo mugamba kwaliyo omukyala ali mu tawuni bamuyita Mama Ivoni atuwa kamere ku restaurant emu mukubira akasimira Mama Ivoni mukwano nze nja kulya Mama Ivoni so tuweteka nnyo ku pressure ekyo n'akimanya era mbasi kubye simu amanye muzeeyi akomawo ng'enjala emukola ki emuluma muzeeyi nze muzeeyi wa mukyala wange nze muzeeyi wa mukyala wange nze mwanyina wa mukyala wange nze buli kimu eri mukyala wange gwe buli kimu nze buli kimu mu nsonga z'omukwano nze kuzaala abaana nze niwa naaba muzeeyi we nga mulwadde mukyala eyamuzaala era nze gwe balina osooka okugamba kitegeeza nze buli kimu eri mukyala wange kale ssebo kitegeeza obudde ne mbumuwa ssaawa 8 9 dakiika 4 nenkwata elementi yange nezirawa noddayo Kampala nenzire Kampala nembeera yawo 12 11 2 3 nenkomawo ewaka ate ananyiriza okusinga nabwali wandabyeko emisana sigamba kyakomyewo dde emisana kizunga n'ebyelementi byakyo ndabanga muzungu nga bonagamba tugenda kyazo abazungu n'asanyuka era naye kyovala bamugambye nti sikola nsobi kuva ku kubo nesitagula yadde ka chapati ati singula chapati obe kiyo tero kufaya mukyalawo mukyala wange asinga nnyo kwagala yogurt mukyala wange by the way ennyama ffe twagifuula luyimba ewaffe eyo wange ennyama ya luyimba mujja buli lunaku ennyama gye tulya ate kati ffe abantu abo basatu lwaki tetulya ennyama kagumunya kagumunya era niyo kuba gumu kakaga tekulina omanyi wemba njugulira kapa yange gugulira kapa yanze sibagireta nzakigula mabega we badde yagumunya naye lwakuba nti embeera yakyukakyuka mu bintu ezalwala simanyi kine balinyisaamu omwaka kaaga kati abantu abo ne tutuusa essaawa ezo nga nkomyewo mutwaira kwa yogati osookanga okumanya ekina ng'oyagala onyumirwa omukwano osookanga kumanya muno kyasinga okwagala ngambamu abali ku TV abatulaba n'abatuwuliriza ng'oyagala omukwano gwo guwangaale manyanga nnyo omukyalawo kyayagala ne kyatayagala naawe omukyala fangayo nnyo okumanya bbaawo kyayagala ne kyatayagala mujanyumirwa omukwano si ssente eso tokikubira nnyo yogera ku birala wadde gwe mulamwa naye ate katugende mu maaso tononera baami kati abasajja abo abagaga be mwagala ne babeera awo nga Esther mwagala abasajja abagagga babeera awo nga babakaabya amaziga ne mubeerawo kati lwaki omusajja ono gw'ogambye ng'omwavu amufuna lwaki amutwala waawano wenkuleetedde